Tukiriza kya kumuzika mu nyumba kitufu mama wange. Omuzika gweru w'ennyumba baleme kwonoona bintu bya jjajja. Nyumba ya baba mutaka mu nju ngo batamazika mu nyumba. Yalesa abasirikale abo ebakiriza na kya mama. Era mbakakasa nti no byonna ebibaddewo byawedde. Tebyabayirewo buli muntu asonyiye mwine mwebale nnyo mwebalire ddala. Ani mukwano gwo, ani gw'oyita mukwano gwo. Ekyokusatu nti emirimu emirungi n'ebikolwa ebirungi bisanyusa Katonda. N'ekisembayo nti omugabo omulungi bw'ogulondawo ogw'okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo ne bw'abaani tali kukuggyako wasala. Mukama yeebazibwe. Kazi era fenna twade ku kintu eki tugendere ku biraamo bye. Nze mumateeka kubanga ebintu bye byekolerera bye tumuleseemu. Matuze basenga wange okuzibwa nga bwe yagala. Otyo. Bamutwala mu kikaje ne tufunayo abaana aba babiri. Namugenda ozaale muganda waffe Eric n'abeera obagala kukira baganda waffe badde bamaze bazootowaza. Yazala yaleese obwo obuzibu. Baleke okuleka nga baleese mu kika ekipyaloozinaya nga twagala omusika. Batuleka tebatusiibwa. Bana basonga baganda baffe betwalanyawo nabo kati okiwa obudde muddemu mweseetinge. Bwe munaaba mweseetinze mujja kuleeta omuntu omutuufu mu kiseera ekituufu omubuuliza ajja musabira.